Sabone banyabo abatambula nafe kuchimu satu akatonjeze satu radio fence onsuzi program bajita weekend pala pase each and every Saturday tuberawo azibasa mukaga paka sawa munana muzede mega tundigemanya tuza tukutusika mauli engeri jigatambudde mu entertainment industry twansera kaimba kuva ewa mudred viral aliwa munono mwana akuna moyo sompino mpazi gundi yagambye agenda mufunira akadagala akakinzi chitone yagambye agenda mufunira akadagala kamuziguli yagala zinenga nato obuzobo bwabaddewo mukulu oyo teyabadde ku gundi teyabadde kuki ya bachita batya ye oba yagize aina we yayise mu kituli nagwa ku stage atambula ne musajja we King Saha umulaba wini wa mami abayi n'okuyimba yabadde na Saha oba yabadde ali na muddu anti ye yatuusewo kasita yamanye ntuuka gye yatuusewo kasita twamulabye ku stage mbu yateeseza ne kwefu kwefu yamusomoseza andi sendi yabadde ku stage yabadde stage manager yabadde ali mbayimbi naye tamuyine era teyafunye wadde n'olwata kasita ya performance yakunamidde bwere era level kwali si eriawo nti agenda funa nnyo sente tebamuwadde wadde naaga era ekyamuleetedde okukuta kwefu abaye yakibadde malaika yayokyezaayo kwefu omuyimbi ali kweyo level yeetaaga audience y'enkuuka bannabuddu bakutegeera kyava yakunamye bw'atyo okitegeera najja n'abalagako ko embeera n'etambula malidaadi kale ganjabuza ku bantu atandika show mu ngeri style ya kabenya bulungi atugubira ku 13 wakatonyeze 3 radio 4 ensunsuzi tuba tuze okulayika nti tu breaking amawulire agakoze week eno byonna bibadde bingi naye tugenda kulayika nti tubitema ebivulu ebyabaddewo mu festive season zino nga tuyingira omwaka abayimbi bangi nnyo abakoze amawulire so byonna tugenda kulayika nti tubitema gwali ku radio 4 nekyo oteekeddwa ofuna mu kisawo kya entertainment tegeeza munno nti abasajja bazze okulayika nti abatema amawulire obadde waliiro bangambe balina bakuyiseeko obadde wa mbadde mukubo anti bakuyiseeko obadde ku boda oyina byokola ate okumpita ku muzizi kati nze ndi sita omuntu ateekeddwa okumpita ku nanda kati mbadde nzibye atobye kati gule mmotoka ngaffe yaki nze nzijidde mu iyo boda yiyo anjipangisiza ningisasula bayo mu kaseera badde sente wazijjewa bache mugamba si aweza okubuza omuntu akolona Japan manager omulamba ewakolona Japan yekatwe inze gwe munene n'omusajja wangamba agenda kumpa TV zinga yaki eje emyaka gyo okolya mbala mwakuwe TV atunda TV bala mwanta atunda TV minister akuwe anti atunda TV akuwe sente bali mu mugano bali mu mugano kati nomanye ekiri watakuwa kati ali kuwadde bali mu mugano ate bati kati yali mu kintu anti gome sente yawo kubategeeza basebo ne banya olukuchuma katonyeze 3 radio for ensunsuzi tulu wano entinda mu kibuga ky'abagagga okitegedde bulungi naye nga seza bwe bazita zitufuwako wae katufune mwezi sinji wulidde naye kati obuzibu akuddeyo na sente mu mpale ngenda kuwa gwowenze ngenda kuwa ate weetaaga mmeka anti zobadde okayanira owaye manambira bibi yasasulidde boda yakuyiseeko n'akulengera era ngambye davuko mulabi mbadde mbanja yandeeteko naye ngamba oba kutula ne bossi wo agateeka mukama wo getegawangaala tekirabika bulungi ne ngamba ne baaba davuko muli otya amazima gali nti zayina buli kimu bannange davuko era okyabuza ku bantu okyabuza ku bantu naye wali ate bali simula nkunga atambula kati kaso omulabi neze lumunja kuddeeka ngamba omukazi apakira ebintu agende bw'omulaba olabira ddala nga tuli ku radio 4 ensunsuzi davuko mwatuuse davuko musooka obuze ku bantu mbalamusiza abasebo ne banyabo amanya nze davuko mpolomota nga tuwangalira katwe kati makindye twagisazeeko okuva emakindye ayo wagyaluna paka last climax wonna ne tukkira ali ekatwe ewa manager Asani Salongo koloni Japan ekatwe my boss agamba atya era gwe njo okutegeeza nti ndowooza nsooka empiso n'akalango kange basasudde mwekali mu fayiro gwonsasudde leeta ndabe mu fayiro mwekali fulikoki tabuleta biri bitategereka naawe eno giyisa YouTube channel yo nze mmanyi kati tegenda mbadde nga minisita yatuweddeko radio si ya minisita era bw'okayisizaawo nga ekitabo kikubanja muge radio yaki yaffe abavubuka bw'okayisizaawo ekitabo kikubanja ogamba nti gye munsanga ali ekatwe
yogera kali tetenkanye engeri nkisiike funenge ejenkyumba muku nja kuba kulisayo munaku enkulu kimukulikeyo mukulikeyo ganje tetwabalaba munaku enkulu twaliyo mwaliwa ife tubaayo nga tudaliza waliwo seeka yagamba temuli emmere yafe abakaafi ne tugirya 23 nakuba omuwala kisi n'ensokola yekifu wampita seeka yagamba temuli emmere y'abakaafiiri wowe mwali nabalabanga mutudde mwowe mwali bwe nasanganga nasooka nengende wa asani eyo nene enjiriya ewasula moto sula yagabula abaanokulya byali tomoni sula yagabula nagaba ne ku sente enkalu kanange kyenakoze waddayo n'ofuna sente zirize wampa ate ebyo bikadde yazemu nakuwa nekulumu nazeyo nenzinona kajukira za 3 waliwo omukwano gwaffe nekyo omukyala mumanyi wa Oslo Garden eri ow'Entebbe oyo tomanyi jekini gyasula nakiwogo kati oyo omukyala alina bbaawe muzungu buli naku z'omwezi 3 yakwata tenda y'emboozi mu kati naye mwali emmere mwali temukolanga mulya buli nekubira esibu n'ogaana okukwata tolifuna ne Faluku nakubira n'ogaana okukwata Faluku namukubira addamu okunkwata ogenda kusoma visa y'e London ng'amangu ago ngirina namukubira emirundi amazima yankubira n'agaana okukwata nga kati olwamuluga omanyi mu Kurani waliwo sura gye bayita surati zungana omukazi oyo anjagala nnyo ayita kuwagala atakumanya gye twali 3 mawere wasula nenkumo nenzikirire katwe kati ngenda okutuuka awo ng'omwengo ndowooza olubuto walusigako ku mafuta ngenda okutuuka amafuta gaki gasala emmere mbadde sikimanyi kati okitegedde simba n'enkondo nali njaba omwaka gunsayi nga ngenza eri ku lusozi naye bagamba bagenda kuba fireworks bajjajja bakuba fireworks nali njja naffe musobola kubera fireworks nzanno nali Lubaga ng'okola ki nga nsaba yoga amin njaa kubategeeza bakaswa bange mwenna abajje katubamire mu mpagira kyemukola kyamaanyi nnyo kale era njaa kubategeeza mwenna bamutya ku radio adi takupa kunkana ki eno radio yaffe agitsoke yogera ateze kuinako obuzibu yaffe katuyiseewo ebintu kitabo kikaabe bafune wamma jangu ekatwe ofune fridge ofune TV ofune washing machine business eyo mweri mu fairo nedda sebo tujja kugisaamu kasoke tugese tulaba kesooke egendemu so aganja omugamba aleete wano alina sente aleete obulango tajja kuleeta nze wendi ziriwa z'oleese gobobo ziina bwe tuyita wali ng'osasula zange naye ziriwa tujja kugiyisawo lwampaka tujja kugigalawo ne rediyo nedda tujja kubaggala so olunaku olwaleero bingi bye tugenda beera nga twogerako era nga line up gye tugenda beera nga tulina olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tusooke wani ganja tugenda kwogerako ku Swaba Kasumbo Swaba Kasumba talina mutawaana nafukomo y'omusajjawo tugenda muyitaayita mubadde nabo mu industry eno mwe mwasookamu tumulungule ku nsonga yensonga lwaki twakuleeta omuntu omukulu aludde mu kintu kino awangadde n'abantu abo mwe muli mu kwekweya abato Swaba Kasumba tugenda beera nga tuyitawo bino bya luzungu ganja sijja kubitegeera kati Bebe Cool List tujja yitayo Bebe Cool List tuyiteyoko tuyiteko ku Eddie Kenzo yabadde tuyiteko statement zeyakola nti abayimbi bagenda bafunira limbo abayimbi beetaaga limbo kyebeetaaga ekyo n'akola ne statement egamba nti mwami Kyagulanyi tasobola gamba nti Uganda's bleeding ng'abaana be bali bweru ate mugagga wano ye mwami Kenzo tujja ng'ayimba system volongoto yaliridde tumutandikirewo ye nedda tugenda kujjawo finally tujja gendako ndowooza ne ku nsonga ya Kazibe Bashir Mbazira nga bannamawulire tugenda beera nga tumwogerako yali mu industry yaffe eno n'agamba nti ebyobufuzi talina kyafunyeemu era kati mulimi musomesa oba tumutandike naye agaba n'endokwa tugenda bakwata mpola mpola tugenda bakwata kakota mwetegeke kati ne bakuza radio 4 ayina omuzindalo oli okume kuliko radio saako tugenda kuzingira ene programu esoosa omwaka 2026 tugenda kukuzingira abantu bo owagira mbakutere mu kasero wali. You're listening to Radio 4. The hits don't stop. Full jam coming from David Utalo, Amaso Abiri.
engoma empologoma yeruwero oyakuba alina bidongo byanzenwa ebya gavana bayite bikuba nnyo Angelo yayesenga byali bibulamuko naye oyo lutalo omulaba omwerijja tayomba niye abaka akazindaalo kabaka ojja kakasa David lutalo nanyini ntondo ayina entondo eseka mwami Innocent Gusula siko muzindaalo ogwo ngusisi bamwambala sapuli omusajja oyo nekyewunyisagala nakubuza nali yali tamanyi kyajja ntegere naye nga nze mumanyi wali omuganda balomera James B nga tuyimba naye nga nze promoter we yakubangalaga abayiniraga oba byali bikisa era James oyo yatulako ne wa mukadde awe nankulabi mukadde nambuuzaako kati davuko mu kintu akimanyi kasagambye nankulabi omukulu nankulabi mwenzaliddwamu mwakulidde mwami Tegusula buza ku bantu then after tandikisho batulaba mbalamusiza mwembale kubeera ku 13 akatonyeze 3 Farmer Radio 4 mwebale mu kaseera kano ka weekend okutuwa obudde okusobola tubeera fenna mwebale nnyo mwebale ddala okay abigambo bingi tugenda beera nga tusookera ku nsonga ya mwami Kenzo avaayo akola statement agamba nti principal no that is Bobi Wine agamba nti Uganda's bleeding naye Uganda eno ebyobugagga byonna birina abaana bali bweru beeyagala family yonna bagagga bavundu ali anywagadanga ya kibe okitegedde mu ggwanga eri bleeding mwami Tegusula tutandikira ku ggwe Eddie Kenzo statement gye yakozeeyo ogyogerako ki anti kati statement ya Kenzo yantabulidde ddala etya Kenzo obulamu bwe yakuliramu bwe yali ayagala mu Uganda tabreeding ajagamba Kenzo mutabani wa mulwanyi Chef Ali ebigambo byatugambibwa President Museveni mutabani wa Chef Ali ali badde akulanga Kenzo mutabani wo mulwanyi nakuyako myala gye nakivuba nga tasomye nga wa ku street nga wa myala teba kuba talent Katonda giye wa Kenzo yali badde Kenzo mu Uganda yejagambe tabreeding andi badde ngo omugenzi muganda we Sunday kati Kenzo yali badde akitegera bwati ye agamba nga bwabinyodde mu Uganda breeding ate mwesente muzifuna mutya point eri nti omuntu ali mu gwagirita breeding ayina kulanga Kenzo simanyi bulungi ekibuzo muyiza butakiddamu niyinyina alino kyebooza ayino kyebooza yali badde akweka kitaawe ne bamukwekulula bukwekuluzi Chefali yali badde kitaawe ayalwanirira eggwanga lino naleeta Uganda erebe ku breedinga yali badde wakweka bukwesi kibuuzo kikulu nnyo ekyo abaana balina emyaka ebiri omwana atandise okwogera akweka kitaawe paka okutandika okukula akweka kitaawe mu nseta breedinga aga kitaawe yamutegeera luvannyuma nnyo kuba teyakula naye kitaawe be basajja abagendanga batambulanga bagenda wano wali granted bwe yamutegeera n'amwogera oba bamwogerera bwogereze bamwogere President Museveni ye yalina kuwaguza buwaguza okutuuka paka ku nnamba emu w'obuggwanga muno olyoka amubuulire ate mukama nnamba emu n'amwasa nga tayagala na nsonga ekimanye ne bwe kyayogerwa tayagala kiddemu kyogerweko saagala nnyo kulumba bulamu bwa muntu yenna obulamu bwa Kenzo ffenna tubumanyi bwe yali agadde omwana wakule kwate breedinga omwana we atandika okutambula ebigere kimu ku kimu ng'agoberera obuufu mwe yakulira kuba ne Kenzo mwe yakulira te breedinga yali agadde omwana we atambula ebigere byebimu nga ye bwazza atambula akulireko myala sikakasa nti eriyo omuzadde akyagaliza omwana gwe ayinza okuba akyagala kuba te breedinga buli nomo kyatutegeeza oba tuli fenna kyatutegeeza omwana we atambula obulamu bwe bumu bw'atambudde bw'obuuza nti omwana wo twagala atambulire mu bigere ebyo mu Uganda olwaleeta breedinga oyinza okukkiriza ayinza okukkiriza omukulu oyo okuwalira lwaki awalira nga te Uganda te breedinga mbadde manyi system eryoke omwana akeera bukeezi kitaawe ayina omulimu bonna masomero okusoma bitambula bulungi biberekirya ekirala ffenna tusooke tufune access ku nnamba emu kuba ye ali clear wali asobola otuuka of course ayina kwebuuza bibuuzo ebyo adiringa n'ennamba emu w'eggwanga lino afuna ssente ezitali audited
biliyoni na biliyoni biliyoni na biliyoni zibakwata obukwasi nti ono muweeyo ebisawo ateeke ku motoka agende muweeyo ebitaano afulume nejja ino zitwala bakukuluma nalabye bakomediani wano gwe wabaddewo nze nalaba gulu radio official nga bakomediani bagamba ani yalya sente zaabwe mukyala we minisita Bulamba ebivulu byonna yayina access yayimba yakwata sente abayimbi abalala tebalisiivinga yafuna buli kalungi konna ebiwundu bya Kenzo embeera ye yagala Uganda yonna egikirize nti nayo receiving nga ye kyova agamba mbu breeding tuddeyo kukyagambye direct baba tubasogambye ekibuuzo takizeemu Bob Wine akoze byakola ayina magere ayina busaabala ayina semakoki obugaga bwalina obumanyi ayina eryate lyakabenje avuze ku buli motoka n'emiganja muganda ngajja kusobola kumuyingiramu Kenzo ayina ekintu bwebwe nkyaguze ng'ali mu kubulembeze kyamanyi mbwe yabikweka Kenzo kubanze nga Kyagulanyi Kenzo okujja mu byobufuzi ng'ebintu byabiina simanyi kipya era byonna byonyonye byonna byomenye byonna byajja mukulembeze gabiina naye kye twagala okubuuza embeera nyangu nnyo mukulumozeemu oganange ganja Devacon nti embeera nyangu nnyo buli Bob Wine wayimirira tukwate abayimbi abali successful mu Uganda Bebe Cool Jose Chameleone Bob Wine Lutalo Kenzo Shiba Misa Semakula bateeke wali aba bali obulungi balinga 10 tebasuka 10 abali obulungi abayimbi balinga 5 kale balinga ngamba 5 buli atanago yita buli muyimbi ababali emabega buli mwajja kusimbwako abayimbi abasobagala okwenkana kumpi omutwalo abasirana bali mabega yabo Kenzo abako n'eggulu ini daddy kati bano baagala smaller picture ennyonyola bigger picture ntera kuba eriyo omu amonzoola muko bane n'essaawa Kyagulanyi tugamba n'essaawa enfu gwe bayita owettulu etuuka ekiseera nga nebala n'ogitukako nga zezo omwana wattu kati Kenzo agamba lwaki mugijjawo lwaki essaawa enfu wadde enfu wano si ntuufu wano tugamba omu success tekitegeeza muntu omu kuba bulungi ku kyalo nedda ate kikitegeeza ffenna twenkane kye bayita okubeera equitable kiringa timu y'omupiira Odegaard bwana asitula omutindo nga balaba kuba mafaaya nejja genda mu Arsenal bodde tebasasula sente zezito tebasasula sente zezo nekye tugamba n'asembayo omuyimbi owa wansi abeere nga ayinako ki waali tetugamba Kenzo tetumugamba buli munauganda abeerenga Bob Wine aye sisi bwetu bwebeera netugamba nono omuyimbi atandikirwako abeere yaddeyeddeko talina kwekana Bob Wine oba talina kwekana Bebe Cool oba talina kwekana Kenzo nedda naye abeere yaddeyeddeko ng'asobola okusomesa omwana asobola okupangisa akayumba ruumu 2 abayimbi abasinga okimanyi nti abayimbi abasinga basula nabweru yimba manya basula nabweru batambulira mu mabaalo abasinga bagwadde eddalo enabweru omanyiyo enabweru aliudda ali eno si gye ŋŋamba nabweru ntegeeza basula bweru tasobola kupangisa wadde omuzigo gw'emitwalo 5 embeera mbi ate webali kati twagala Kenzo akulembeze ye atulage nti abayimbi bonna bwe bali ye argument yaffe argument muteeka okuba banasinga mulimu oli agamba nedda gavumenti yawe eryagabye sente buli omu neemwa si kye twogerako n'essomero eriperforming obubi eri omwana ssebe yeewalula buli banga likoze bubi nnyo ne bafunayo wa 3rd grade n'afuna mu 3rd grade kebe 4th grade naye ng'akoze eki ng'ayise tetugamba buli mwana afune buna naye tetugamba ate essomero ly'abaana 10 abatu 10 kati Bobi Wine batano bafune buna abasigadde bonna bagwe yafuna butano Megaton n'ayomba aje yafuna butano wange Megaton n'ayomba bayombedde bwerere abayombedde tekugezako gamba tosobola kudya essomero lirina abada 10 batano ne bafuna buna ekyenda mu abatano bonna ne bagwa ffe kye tugamba kale oba obuna babufudde 2 3 4 5 nebeereye aba first grade abafunye 8 9 10 12 kati ebeereye aba second grade bwe batyo mwami tegusuulwa njagala giragenda wadavuko omaliriza Kenzo omugamba nti ki Kenzo mutuufu tasobola kulaba Uganda nti ebreedinga kyetagesa amagezi mangi kikyotegeeza okukiraba nti ebreedinga kuba ye waali tebreedinga yeeyagala ye waali tebreedinga akuumibwa sente ayina nnyingi yali mu kintu katasobola yegiraba
Lolcho omusajja kumitiriza n'obwongo obw'ekika ekyawaggulu we yakubira Uganda system volongoto awo yali agiraba ne kati nombuuza oluyimba olwa ne yalukuba alwegana kati yaterera n'olulala baluyita biwoobe aha biwoobe awo yakubira biwoobe yali agiraba ng'ebreedinga ne kati olwokuba kati abadde bisawo tasobola kati omwesonyi obwesonyi sida kyakumugamba ye yaterera system volongoto kati system kati eri clear center afuna alya connections na ulido bagenda ne World Cup oba agoma manyi ge gaba manyi gago bagenda mu World Cup sirishwa ne ulido bagenda mu World Cup connections zaina buli kintu kyonna yebimwanvira nagenda nakuba kati omusajja ayogera okusinzira wayimiridde right ayimiridde oba ayimiridde bulungi sibuna bulungi nnyo kongereko nnyo yongera konti nnyo ngambe nti nnyo coming from Ed Kenzo kayimba kakabinyo baketa terera tubadde cyali ku nsonga ya Ed Kenzo nga tugenda wa mukulu Davcom promoter atuwe side ye ku nsonga kuba ku bigambo bya Ed Kenzo byayogedde ku mwami Kyagulanye Davcom promoter sebo akazindalukako akazindalo kange omanyi mwai Museveni ayina ekintu kyakola addira abantu abategeera mu Uganda n'alowozesa wano tebategeera kyokka ate muni babategeera kati mwami Kenzo oyo okutunda waji yava yerabira kati yerabidde amango gye yavudde amango agalaba nga atuuse nekira Kenzo kisinga okumusumbuwa alowooza nti Kyagulanyi alina obudde bwo bumuddamu kisinga okumusumbuwa era teyerabira nebyayoga oli ayinza okuba nga tabiwulira nga n'okuba tabiraba aya kati mwami Kyagulanyi sawa yali abantu mu Uganda balowoozaako ng'ogyeko banna Uganda tajeti yonna eri ku mwami Museveni banabala tabalowoozaako era tebamanyi wabula Kenzo kyali mu kukola olwokuba nti bisaala bitundu byabufuzi ate bobeerange edda nti baawangula anoonya kifo mukama wabwe nga mubanza okumulangira bamuwadde ekifo ate ayagala kyekirala ekiriwa presidential advisor kino sali musalali mu kyumba kijjo otonna kubitegeera dendako jano salabe nagenda bijja kyumba kijjo sali musego gwe mulimu ogw'omutuufu ogwakola takkiza abantu beegattira abantu bebekulengejja dayogeramu ne Kenzo ng'onaaweereza n'onaaweereza onaagaye president ate onaabiwakanya kakate industry eno bebekutukiza nti ayinako ettaffaali ly'amaanyi n'okusinga ku ono iza tugaani ne mu kibiina mu kibiina abadde ebbanga nakati Kenzo anoonya singa amaze okulayira ku lw'empaka agenda kufuna kifoki kuba akiza gara federation egenda kuvaawo naye ate Davcom nina kyendowooza asooka minisita wabatasoma nina nga yabakiikirira abatasomero olina okubanga wasoma kuba ogenda mu parliament wali olina okubeera n'ebitabo era parliament nekakasa nti ono minisita bwe batusindikira Kenzo ye mwennyini muganda nga ali mu kukyuka tukusana kimalayo weyakubira system volongoto Uganda ye tenakyuka yana omukulembeze yayimbira yono tavangawo kati simanyi wa mwami Kenzo olimba lwalwera bidiru yali ayimbako kati ebidiru yali ayimba mwami Kyagulanyi byayagala okutereeza kati olimba lwalwa mwami Kenzo lweyerabidde Kenzo essaawa yali ekisinga okuleeta obuzibu bwaganda baffe kwekwata ssente ne baagala ate okujja okupuruvinga nti twakutte ssente singa bakwata ssente basirika busirisi ne balya ssente zaabwe kubanga Kenzo ebbanga lyamalanga tayogedde tumufuula okuba nti wamagezi nyera giwaka hadisi twagala n'okumwebuuzaako kati ate bwayogera wayogera twagakumulumba tumukube bukubi ate abanyiiza si yekka bandi bonna bali mu ttuluba tolowooza nti alina eddembe lyokwogera kikyalaba era eddembe kati mulwaki mumuggyako eddembe eryo wali alimuggyeko naye kisinziira alyogereddewa byayogera byonna bituufu ku sayidi ye nga ye naye bo abantu abalala bameka abeetolodde Kenzo abali obulungi bomanyi abali mukasa nga boyinza oga nti tugende wagundi amwe tetugala kumenya amannya g'abantu wano waliko New York de style naye yali ali emmere awantu awo oba yali afumba bufumbi sewanzimba yali musinza kugyegomba kuba boka bengenda okumenya kubaliyo ye mukolo gwange nyizo gatajja kunyiga naye gwe mbulyani ali ewa Kenzo gwolaba nti ogoga nti mu butuufu wembeera mu mbeera yoyo artist Ronnie Stamina oyagweddalu nako mumulabanga azimbe obutamambwa nnyo artist ko kubeera wa Kenzo yadde ebibere bikirangana ate wakiroberako wa bebe kulu bebe kabaka okimanyi abaana bonna ababadde kundi ya bebe olaba ne gundi yaguze emmotoka vitizi lwadde enkadde atambula agisindika sikayi baana beeterezeza naye kakati ye Kenzo
ekisinga okubeera ekyowula ye mu luvunga yise kino ekyo tolimbye ye mu mwana oli alina omululu abantu twogera ebintu bino abantu nga banyiiga balina obuyinza sente yajagala naye ate muluma okugabirako banne yajagala naye tagita omalamu kubenema tinze muzeeyi wange nakoma okuba ne muzeeyi wange nga nyina emyaka 7 ku 8 awo newe nasuma kabone nyingira emyaka 15 nonya muzeeyi wange gyali paka leba ngamba nti yawanganguka nene ensala mukozi baji yawanganguka nanga afune simine nene batanga okogera nko naye mu myaka 10 nemeka naye Kenzo tegedde taata nga ali myaka 45 ninga ali mwana mwe kati kale nga ali mu 28 kuba muto utegere taata we naye nga alina n'obusobozi kuba Kenzo ne wabera mu America sogera munonyayo naye ye nyini yategera taata nakana okujja okumadresinga mu bantu nti muzeeyi wange anzaala wakasati Uganda jali muleta kisanyukiramu yagano okwanywa kisawe mu bantu ate omuntu mulala n'amwogera President Museveni n'amwogera kati Kenzo tetugamba nti lumuntu yenna agenda kuba mugagga kwenkana yiye era waliwo omuntu wanaalwala nze mwami gano nsobola okulwala nenkubira mwami tegusula nekubira n'abalala mikwano gyange ne banyamba kati sister wange ate yali erwamaggwa kati nze ndwadde naye alwadde kati ani agenda kwe kitwetaaga kubanga wakiri muntu afuna ku Uganda n'amegula okusinzira ku busobozi bwe tetwagala nzisaa kubeera na bugombe naye njambenga Deriki Makere nja kusokuwayo sente nga mukadde wange walwala kibayita okutukuliza obuvunanyizibwa tubenga tusobola kubanga tetwenkanankana naye nga atilistiko era kale nga atilistiko tuwengende mulago nja kusanga kaparada akobwere nkamire yagene n'obugombe bwe tekiira mutawaana kuba naye nga lutezenkanankana naye singa mwami Kenzo za magezi genyinza okumuwa yandibadde nnyo nga akutte sente zaleke ziri ange ezigaga akwate empola aleke ziri ange ezigaga twayinza kubanga bakumula ate ngeno osituka bakomola osituka kati afune engeri ayizo owulira obululu afune engeri gyakkakanamu ne sente ze n'ebigambo ebyo bitono n'ebigambo byo bitono kubanga endi ovudadde singa tumala okulonda bwe tuti what next ekigenda okuddako kye sekutiisatiisa kyekituufu kati kankubuzeeyo olina subi nti Kenzo ayinza okuddamu okukola mu Uganda ajja gikola ate afuna abantu tuseebuwangazi mukama atuwobola tusigaze ennaku 10 n'ezi bebe ye ng'azikola tazikola kiwatule tajjula ono yakoze yabadde busy abayolwaisanga ne bajja mu kompani yange abantu tebajja tebakoze ku gundi wali eno gundi ku guzu gw'omanyi omuntu yakolanga sho ng'aliwo okumugatta emigeto n'obateeka mu kisero kati Kenzo atula mu level tubalange mukalanga akangi nga tulanga shiba n'abayimbi abalala bangi nnyo nga tutegeeza mwami Kenzo ngaffe abalanga endoo bunyiize byegabye ebituufu nze nkugambe tusabe bulamu bwokka omwaka ogujjo ngenda atadde mu kifo gundi pozi ng'e balina tulere esomba abantu bazina tulera zisomba abantu zijja kuleeta abantu naye nze nduuza nti baganda bafaamu mukama aba abayambi tebakozesa bubi bigambo byabwe na mukisa gwe bayina kubanga tali tulabyeko abanene emirembe engalo fe tuteekeddwa okubanga Kenzo oba ofunye baako ono bonnoka lubosika tugende ti kale bambi yafuna Kenzo tasika oli omwana mugumu yekasaba w'emmere yali akomplainingako ono tipusizi bonna be yalinga nabo Ronnie Stamina Suzi wano bye twetaaga kwe kubanga nze ssaawayo wentula wano ku radio 4 ngoma tekutusula ali wali mutapinga mu audience era ngene ngamba nyache mwenyumirizaako nyambu kyemwenyumiza nga mega tungoje yanzija betwetaaga ebyo nti omuntu waba ayina kyayinanga asobola okubanga ayina kyafuna ku munne naye ye Kenzo amutambulirako bali mu single room bali bubi kate ni kyekisenge ate gwoga abantu mu Uganda wati mwami Kyagula ye kyagala mu bagagga bonna abali mu Uganda mwami Kyagula yasingamu wate kutunulira